administrator mu family eyinza okubeera y'abantu 15 ne tulondamu abantu babiri omu babiri ababiri betulonze betusuubira nti basobola okutulungamya oba batusinga obukulembeze tubakkiriza batutegeerere so abantu bano ababiri tebayina kakwate mu kukulagira ogaba otya gwe kola kooti kye yakugamba ogabe ne bw'oba togabye mu kyenkanyi bagenda kuloopa byogabye kooti ebisazeemu bagayi ono wamuwayiika nnya ate bano abalala bayiika emu wasinziira ku ki kubanga ffenna tuli baana ate twenkana okitegeera wano tulinako abaana abaali basoma nga baana bato baali beetaaga extra share 20% ey'abaana abasoma ku estate ate gwe wagabiza nga bo tobafuddeeko ebyo bye tuyinza okuvunaana naye senga otuukiriza okugabanyanga amateeka bwe gagamba tolinda baganda bwe bakkirize gwe genda maaso ogabe gundi nkugabidde wano gundi wano nze okugaba okwange nkumaze zaayo mu kooti ogigambye nti ono namuwa kino ofayiringe kye bayita final account and distribution oteekeko n'amannya gaabwe na buli omu kyeyafuna omulimu gwo nga administrator guba gukoze eki guba guwedde era oba onaabye engalo nga Pilato bwe yakola nti teguli ku nze gubeere ku mmwe n'abaana bammwe so omulimu gwo gwa kunoonya amabanja n'ogasasula na kunoonya bintu bya mugenzi n'obikuŋŋaanya na kugaba bintu bya mugenzi nga bw'obikuŋŋaanyiza ekyenkanyi gwe mulimu. Halo nyabo. Jebale ko nyabo. Kale nyabo nawe jebale. Halo nyabo jebale ko nsanso. Kale nawe jebale ko. Kale sebo. Ye. Kakati twafuna obuyinza empa ndi administrator. Kakati nenfuna ne tuli bataano. Ba administrator tugenda gabira abaana 18 kati munnafa bannafa abana ebeeko baana okugabana kati nengenda mu kooti emakindye nembawaabira okugabira nze tebampa ne bannasenga 8 kati netugenda mu kooti kati tuli mu kooti kati bajemedde omulamuzi ne bagenda ne batundako liiki 2 omulamuzi n'ayimuka n'agenda n'ayimiriza amasomero kubasaddeko n'abigaana kooti order kakati essaawa zino nenzirayo nenambo lawyer n'agamba nti no ate baganda baffe abalala bo bagenze ne basimbako emmwanyi nga byonna yabigaana ne bazimbako n'enju ng'omusajja w'amasomero ali wali abonaabona kati mbadde nsaba kumpa bulamu kooti bye yagaana bo bali mu bikola bali mukola era ogenda kuddayo wiiki eno nga kulwokutaano ejjayo omulundi ogwokubiri erabeera abagijemedde amasomero gyegali omusajja wate gwe baaguza kooti yayimuka n'ebiyimiriza kale tukutegedde bulungi kati abooluganda kati be bazimbyeko omu n'okusimba emmwanyi yiika 3 kati omulamuzi era addayo tukutegedde bulungi wali owulidde ku kye bayita contempt okuyisa mu kooti olugaayo so kye bayita okuyisa mu kooti olugaayo oba contempt of court kooti bweyisa ekiragiro buli muntu alina okukigondera okuggyako nga kooti ekijjeewo so kooti bweba yasituka neewa ekiragiro kye bayita injunction oba order nti ebintu bisigale nga bwe biri tewaba ayongera bikolerako oba okutunda oba okukola ekintu ekirala gwe bagambye okikola n'agaana lawyer asayo application eya contempt of court nebayita bwe mala okola investigation nga ddala bakoze kooti kyeyagaana babakwata ne babasa mu kkomera era bye bakozeewo ne babimenyawo lawyer wamanyi ekyokukola I'm more than sure agenda kuyamba ekyo mukijjewo then omusango bwe gunaggwa bajja kulaba ani yalemesa okugabanya ani yagabanya obukyamu kooti ebagabanye ku lwayo bwe mulema okwegabanya nga kooti ebagabanya teyina kyakkola nga yebagabira oba anti oba mulemereddwa so teri ayinza kulemesa distribution oba okugaba obukyamu bw'ayagala okuforcinga mugaba obukyamu ng'ogenda mu kooti ng'ebayambako okugabanya nga bwebeerabye
tuddeyo ndowooza kanso ku kibuuzo kiri ebintu byange ebimu sibitadde mu ddaame. Halo Kama yebazibuye Amina sebo wale kuweereza nina kampani onavuga piki bonagimalayo baali bangambye kumpa kaadi ne pamiti kati bunamaliriza ninkuba stroke kaje ekintu kyonna naye bonadde bangamba n'okubawa emitwalo 12 balyoke bakole transfer kumpa kaadi kati nebuuza ati nga bangamba tikinjisigenze male bampe kaadi ne pamiti kati awo nyambibwa ntya tteeka ki bakyakubanja oba tebakyakubanja ana bamalayo baagala bwagazi emitwalo 12 netwaka zaabwe bazijjamu. Okay, kale katukuddemu kaakati kyebali mukola kiyamba ye tekiyamba bo kyovola tebakyamubanja bw'ojja wange nenkuguza ekyapa kankugereze ku ttaka nenkuguza ekyapa n'omumalayo miliyoni 10 nenkikuwa nenkugamba naye bw'oba oyagala mpa ssente nemekuwa buwi kyapa wabula ekyapa nkikuwe nga kiri mu mannya go kubanga etteeka ligaana okutunda pikipiki oba emmotoka nemala ndooza weeks 2 nga tebannagikyusa kugenda mu mannya go era bw'oli mu kumenya teeka ery'okubeera nga wamalayo ng'ate pikipiki teri mu mannya go bwaba batransfaringa ekidduko kiza mu mannya go basasula ssente omusolo so ssente ze bakusaba za kuyambako kubanga bo bakozesa ttiini zaabwe password ziri ku bo ezitransfaringa okuzza mu mannya go ku URA bakikolera ku system so weeyamba oweeyo emitwalo 12 bakutransfaringire piki edde mu mannya go mu system so bo baddemba okuwa kaadi ng'eri mu mannya gaabwe ekitakugasa ekitakugasa kubanga era bwe bagikuwa era ojja beetaaga kubanga be balina password ezikyusa so kwata emitwalo 12 osasule pikipiki edde mu mannya go because if anything happens ejja kuba ekyali mu mannya gaabwe kiyamba gwe. halo nyabo kale nyabo nawe gyebaleko Yenyabo ddoboozi liri wansi kansubire nti byempulidde byebyo mwinamu abaana sajja hello abaana baafa walina omusajja nga mmaze emyaka 3 teyakwanjula muyina ebyobugagga abaana baafa ddi baafa amaze kufa oba abaana be basooka bawo okufa oba baafa waali abaana be basooka taata waabwe okufa taata waabwe naafa omusajja alina abooluganda alina abaana abalala ebintu mwabigula mu mannya go oba mu mannya ge ebintu biri mu mannya ge
kale Esther kyalo muwulidde emyaka 3 tebamwanjula bintu biri mu mannya ge abaana baafa ekikufuula namwandu mu mateeka mu estate okujjako senga omusajja yalaama omusajja bw'aba yalaama ne bw'aba teyakwanjula oba nga teyakugatta obeera namwandu ateekeddwa okufuna omugabo gwa 20%. bw'abanga omugabo gwa 20% nga teyaleka baana oba ofuna 100%. 100%. Senga omusajja aba teyaleka baana naye nga bakwanjula oba nga bakwasa mu mateeka oba ofuna 100%. Ku estate? Yes. Anti wabeerawo baana gwabeerawo wekka. So tebaketalinga baluganda oba naye kakati ono yali abeera ne mukwano gwe emyaka 3 cohabitation. Mu cohabitation amateeka tega protectinga interests za mukwano gwe gwazaalamu baana bwe mbadde mubeera nga akukuumako. Amateeka ga protectinga omukyala gwe bayanjula oba gwe bawasa mu mateeka. Okwanjula nako it's a form of marriage, customary marriage. So kati gwe mukwano gwaffe abaana bo be basooka okufa. Si bwe kiri? Ekiri kansa. Baawo n'asembayo okufa. Etteeka eppya liringa lye baakolera ggwe kubanga kati ligenda kuyamba. Lino eririwo ekkadde libadde terikuyamba. Etteeka eppya likuyamba. Waliwo etteeka eppya kansa eriyamba. Etteeka eppya erya Succession Act. Kati balooya abaliko bakanudde amaaso bagagenda kwogera ki? Yaligayo omukazi talina kufuna. Kansa aliko yenna akkiriziganya nange. Etteeka eppya ligamba nti n'abaana abaasooka omugenzi okufa nabo bafuna. Jjukira omusajja yazaala. Abaana ne basooka okufa. Kati n'abaana abaasooka omugenzi okufa nabo bakola ki? Bafuna. Ate nga baafa. Etteeka bwe ligamba kati. Dulinga abaana abaasooka okufa tebafuna. Kati etteeka liga nti n'abaana bo abaakusooka okufa nabo bakola ki? Bafuna. Senga bo baaleka abaana baabwe abazzukulu baba bafuna omugabo gwa kitaabwe. Ne kati abaana bo baleka baafa bato. Kansuubire. Baba baafa balina abaana baabwe balina okugabana. Ne baba baafa bato nga tebazadde, then omugabo gwabwe omuntu abaddirira ye maama waabwe. Kati omugabo gw'abaana abo gwe balina okufuna abaana be wazaala musajja gw'olina okugufuna. Ekitegeeza nti toli beneficiary naye abaana bo mu estate eyo be ba beneficiary kati gw'oliira ku baana. Eky'abaana bo kye bandibadde bafuna senga balamu gwe maama gw'olina okifuna mu estate eyo. So by virtue of that oli beneficiary mu estate. Naye senga tekibadde ekyo nga tewazaalawo baana obadde tofuna, era abaana senga babadde balamu era obadde tofuna. Naye olw'okuba abaana baafa ng'ate gwe maama w'abaana ofuna omugabo gw'abaana bo gwe bandifunye mu estate eyo ku lulwo. So gwe otwala omugabo ogwo. Oba kitegeerekesa? Anakitegeera? Ndowooza ajja kitegeera. Ajja kitegeera. Afuna ku lw'abaana be naye si lwakuba nti mukyala. Kati gw'ofuna ku lw'abaana bo naye emyaka gy'omaze n'omusajja oba myaka 10 kasaba obeera nga tewaliwo proof of marriage, either customary or church marriage or civil marriage. You do not gain anything. Naye olw'okuba nti kati gw'olinamu abaana abaafa ofuna omugabo gw'abaana be abaafa kuba gwe maama waabwe. Tweyanziza nnyo kanso obudde bwo tubutwaliriza ng'era tusigazaayo eddakiika ntono. Kumpi ddakiika 4 zokka. Omufu yafa talaamye. Nti wafa tolaamye ebintu bimu. Olina emmotoka 6 olaamyeko emmotoka 3. Ebbiri zibadde okyazinyumirwa nga ugamba nziwe Esther oba girlfriend, nziwe Esther mukyala wange, nze waani obadde okyali awo walumbe n'akutwala. Kyokka nga bino biwalaama wagamba nti Council Robert yagenda okuba omukuzi ajja okugabanya abaana bange. So mu mbeera eyo tuba tulina estates 2, intestate estate and testate estate. Nti omufu aba yafanga alaamye ate omufu n'afanga talaamye mu bintu bye. So tukwata ono gwe yagamba okubeera omukuza ne tumugamba ogenda kufuna probate gwe genda.
ne tugamba bana abalala nti kati agenda okufuuka administrator ku bino byafatalaamye ye gundi ne ku bino byafatalaamye zino emmotoka ebbiri fene bw'abanga mu ddaame ly'abantu 5 yali tatuwadde tugenda funawo ku kino ne bw'aba yali yatukyawanga ffe tajja tuwa ku kino tulina okukola ki bino byafatalaamye byo tulina obifuna naye ekitali kya bwenkanya ekirimu kwe kubeera nti ne bali 8 be yali awadde nabo bakomawo ne bafuna nti bali bafunye yiika 5 ngwasigaddewo yiika 5 kati bali be yali awadde 5 baddamu ne bafuna ku zino ate naffe nga tufunyeeko so zine 5 ezisigaddewo zaataalamba ffe baataawa mu kiraamu tufuna kyenkanyi ne bali byawa mu kiraamu bo ne babongerezaako nti ayina aliyongerezebwako atalina n'akatono kaalina ne kamuggyibwako so lyetteeka lye tukozesa so omuntu asobola okufa both tested and intestate in the same estate however tokozesa letters of probate okwadministralinga ebintu bino bye bataateeka mu ddaame wabula okozesa letters of administration okwadministralinga bino birina okozesa letters of probate oba ekiraamu